Waliwo ebintu nga bisatu weewo nga bitaano ebiremesa essaala zo okuba nga ziwulirwa amaaso ga Katonda. Wali abeebuuza bannange ng'asabye ng'asiibye ebintu nga tebikyuka. Mukwano gwange olina okuba nga otulabira ebintu wamanga bengenda okuba nga njogera ku lunaku olwaleero. Essaala zo zijja kuba nga ziwulirwa kubanga Mukama yatusuubiza nti bwe tusaba awulira. Tunasaba nga mu linnya lye agenda kukikola. Ekyawandiiko ekyo kimanyi nti buli kye tunasaba nga mu linnya lye agenda kukikola naye tugenda olaba engo tebikola. Lwaki? Olwaleero tugenda kuba nga tufuna answers. Alikuwa nabaniza nibagiyita Chosen Generation, nze Brother Steven, nga kweno channel tuba nga tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri meja ng'abaana ba Katonda. So mukwano gwange olwaleero nga bikugambye nti waliwo ensonga nga 3 oba nga 5 eziyinza okuba nga ziremesa essaala zo okuba nga ziddibwamu mu maaso ga Katonda. Nga buli mulokole yenna oba buli mwana wa Katonda wenna wandibadde ng'ozeekuuma n'otegeera. Manyi waliwo abantu abasaba mu ignorance, waliwo abantu abalina false faith. Balina okukkiriza okuli false nga bakkirizamu ebibalowooza naye nga mukwano gwange tebalaba results naye nga still bakyalina enzikiriza y'emu. Mukama yeebazibwe nnyo. So waliwo ebintu birina okuba nga weekyekingamu ng'omwana wa Katonda bwe tugenda nga tubitunulamu. Olwo ojja kulaba ng'essaala zo ziwulirwa, ojja kulaba ng'ebintu bingi bikyuka mu bulamu bwo. So ekisookera ddala Yesu yatugamba buli kye munaasabanga mu linnya lyange kinaabakolebwanga. Kati abantu abasinga bakomaawo, abasinga bakola ki? Bakomaawo ne batamanya nti nno si buli kyolowooza nti motoka, nyumba, kino, nnyonyi, nti buli kyosongako mukwano gwange otwala. Waliwo abalina enzikiriza that confess it and take it. Kitwale n'okitwala ngenda okulaba nga tewali kyotuuta omwaka mulamba myaka 2 gwe bwe njogerako nawe olunaku olwaleero. Namba emu, obanga okyalina ekibi ekikulemeddeko, obanga okyalina ekibi kyokyekkiranya nakyo kyokyakola, ekibi ekyo kisobola okuziyiza essaala zo okuba nga ziwulirwa mu maaso ga Katonda. 5:9 laba omukono gwa Mukama teguyimba wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola, so n'okutu kwe tekugadde n'okuyinza ne kutayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwawudde mmwe Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukweseza amaaso n'atayagala kuwulira. Ebibi byaffe bye bikweseza Mukama Katonda amaaso n'atakola ki? N'atayagala kuwulira. Katonda tayagala kuwulira. Katonda ne yeekweka. Babbi Oluzungu egamba, behold, the Lord's hand is not shortened that he cannot save, or his ear dull that cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. Mukama afumulije basibe. Mukama yandibanga yeekweka okusinziira ku kyawandiikibwa kino. Mukama yandibanga yeekweka aboonoonyi. And your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. Nti Mukama Katonda yeekwese, Katonda asalawo ne yeekweka. Si lwakuba nti tawulira essaala zo, aziwulira gye yeekwese yonna. Naye n'asalawo n'agamba no, I will not hear. Bwe tugambye nti omukono gwa Mukama teguyimba wadde, kitegeeza Mukama mwetegefu okuba ng'akola, so n'okutu kwe tekugadde. Si lwakuba nti Mukama Katonda tawulira by'osaba. Naye kiki? Obutali butuukirivu bwaffe bulaga nti buno buleetedde Katonda okuba ng'akweka amaaso ge gye tuli, buleetedde Katonda okuba ng'asalawo ye kennyini obutawulira. Katonda n'asalawo n'agamba sigenda kuwulira essaala za sisita oyo, sigenda kuwulira essaala za brother oyo. Lwaki? Kubanga alemedde mu kibi, obutali butuukirivu. No, abasinga babuusa enjigiriza eno, abasinga babuusa ekintu kino amaaso naye mukwano gwange kiraba okugamba nti obutali butuukirivu bulemezza ddala Mukama Katonda okukola mu bulamu bwaffe. Obutali butuukirivu. Tugenda mu Isaaya essuula esooka olunyiriri olwe 15. Bayibuli egamba, bwe munayimusa emikono gyammwe n'abakwekanga amaaso gange, era bwe munaasabanga ennyo siwulirenga. Emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Mukama afumulije gyebazibwa. Isaaya essuula esooka olwe 15. Mukama atugamba nti bwe tunaasaba, bwe tunayimusanga emikono gyaffe, Mukama agambye ye agenda kweka amaaso ge. Kitegeeza nti Mukama ye asalawo. God himself decides to hide his eyes from sinners. Okay? Now, tokifuna bubi Mukama yajja kuba nga atulokola aboonoonyi, okutugyawa mu kibi atwale mu ki? Mu bwakabaka bwa Katonda. Naye Mukama Katonda asalawo on purpose n'agaana okuwuliriza essaala z'aboonoonyi. Ogenda kulaba ng'olina by'osabidde naye nga togenda kubiraba, okuggyako ng'osoose n'okola ki? N'okyuka n'oleka ekibi ekyo. Kyakabi kiri okuba nga okyasaba Mukama olemeddeko, olowooza Katonda agenda kujja akole, naye nga bwe totegedde Katonda kyakwagaza kukola. You wear yourself out.
Otugenda okugamba nti Katonda oba takola, Katonda oba asosola, Katonda nze namukola ki kye wakola. Olina kusooka kwenenya na kuleka makubo go mabi. Ogenda kulaba ekisa kya Katonda, ogenda kulaba omukono gwe, kubanga Mukama on purpose asalawo ye nga ye n'asalawo n'akweka amaaso ge eri abantu abakola ebibutali bituukirivu, eri abantu abatayagala kwenenya, abatayagala kwetowaza mu maaso ge, abatayagala kukyuka, abanyumirwa ekibi. Mukama asalawo n'akweka amaaso ge eri abantu abo. Agambye nti nno ojja kukola otya? Bwe munaayimusanga emikono gyammwe musabe, n'abakwekanga amaaso gange, era munaasabanga ennyo siwulirenga. Kitegeeza ne bw'onaasaba n'okeesa, ne bw'onaasaba n'okeesa n'osulawo n'omalawo ennaku, ne bw'onaasiba ddwayi 4, ne bw'onaasiba ddwayi 8, era bw'onaagenda okusiba ddwayi Mukama ng'olina embeera gyagala kusumululemu, ojja kulaba ng'akulaga kibi ekyo ky'otannaba kwenenya. Abamu ogenda okuba ng'onoonya Katonda, ogenda okuba ng'onoonya Mukama abe ng'ayingira mu mbeera, n'ogenda okulanga Mukama Katonda akulaga butali butuukirivu, akulaga oli bwereere. Oloota oli bwereere, oloota bulawuzi toyambadde empale, oloota biraga nti mukwano gwange weetaaga wenenya. Bwe bubaka mukwano gwange Mukama abakugamba weenenye. Agambye ate mu 16, munaabe mwerongoose, muggyeewo ddala ebikolwa byammwe ebibi, mulyoke mukomye okukola obubi, muyige okukola obulungi, munoonyenga amazima. Kakati Mukama atugambye ekyokukola wano, ate n'atugambye ekisookera ddala, tagenda kulya ssala zaffe olw'ensonga nti obutali butuukirivu bwaffe bukwesa amaaso ge. Mukama Katonda asalawo n'akyusa amaaso ge n'agatunuza eri ng'osaba n'agamba sigenda kuleka ng'ebikolwa byaffe bijjudde omusaayi. Naye atugambye mwerongoose, step number 2, kitegeeza nti ogenda kusooka kwenenya. Mukama Katonda okulya essaala zo, ogenda kusooka wenenye weerongoose. Bw'onaakikola ekyo ne weerongoosa, agambye ng'omaze okwerongoosa, tuggyewo ebikolwa byaffe ebibi. Kitegeeza nti teweenenya ate n'oddamu n'okola ebintu bibimu buli kaseera. Bw'oba weerongoosezza mukwano gwange, kakati mukwano gwange tandika okugirawo ddala ebikola ebibi, toddamu kubikola. In other words, step number 2. Number 3, atugambye tulekeraawo okukola obubi. Number 5, n'atugamba tunoonye amazima. Kitegeeza amazima ky'ekigambo kya Katonda kyayogera. Kitegeeza tutandike okukola obulungi. So osabisa olwa Mukama Katonda taziddamu, naye ng'olina ky'olaba ekitatuukiridde mu maaso ga Katonda. Mukama alina kyayogera naawe naye nga ogaanye okukola, oli mujeemu. Ki ky'olina okukola? Weenenye, kisookera ddala. Ekibi ekyo kibe nga kisangulwawo mu maaso ga Katonda, alimu okuddamu okukiraba. Okukyuka obukyusi kirungi naye tekimala. Olina okwenenya. Okwenenya kusangulawo. Omusaayi gwa Yesu okola nga Labani gusangulawo ebyo ne biva mu maaso ga Katonda, nga bagamba sirijjukira butali butuukirivu, I will remember your sins no more, ne bivaawo mu maaso ga Katonda. Then gwe ng'omwana wa Katonda n'osaba ekisa kya Katonda ne kikukyusa, n'oba nga toddamu kukola kintu ekyo, ate n'otalekera bulekeza kukola kibi, n'okyusa ebikolwa bye bibi, n'otandika okukola obulungi. Abadde avuma kati oyogera bulungi, abadde ayenda nga toli mwesigwa eri Omwami. Bayibuli yogera mu kitabo ky'Engero essula 28 nnyo olw'omwenda nti agaana amateeka ga Katonda, okusaba kwe tekuwuliriranga mukwano gwange. Kitegeeza nti olina okukkiriza Mukama Katonda akuteeke mu kifaananyi gye mwakwagalira. Obeera mu kifaananyi ekyo Mukama Katonda kimusanyusa nnyo okukolera buli kintu kyonna, kubanga omwengedde mu kifaananyi eky'omwana we. So obayagala essaala z'okuwulirwa mukwano gwange, manya nti nno ekyalwa Katonda n'omuntu ku lubereberye kyali kibi, era obanga ekibi tekigiddwawo mu maaso ge okuyita mu ekyo Yesu kye yakola, omusaayi gwe, okwenenya ne wetukuza, manya nti Mukama Katonda ye nga yagenda kusalawo kweka amaaso ge gy'oli, osabeeyo, owe, osiibe, okola otya. Solambagamba mukwano gwange obanga olaba ebintu tebikyuka, maybe byonna obikoze, n'ebintu byenjogera ku bikoze, nolaba embeera tekyuka, buuza Mukama. Kyandibaga Mukama Katonda waliwo ensonga gy'alabamu gy'otamanyi, buuza Mukama ajja kubanga akolaki akubulira. Naye ng'essaala y'omutuukirivu ekola nnyo. Tusoma mu kitabo kya Yakobo essula 5 ennyiriri 16, Bayibuli egamba, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Okay? The prayer of a righteous person, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Kitegeeza nti essaala y'omuntu omutuukirivu mu maaso ga Katonda, omutuukirivu yatya? Omutuukirivu mu bino bino bye tulimu, yoyo Yesu gw'alongoosezza, si bwenga bwenetta. Yesu yoyo gw'alongoosezza okuyita mu ekyo kye yakola ng'afa ku musalaba. Oyo abeera atuukiridde mu maaso ga Katonda. Essaala eyo ekola nnyo. The prayer of a righteous person has great power. Omuntu Yesu gw'alongoosezza atambulira mu mateeka ga Katonda, atambulira mu kutya Mukama, alina enkolagana ne Yesu, omuntu oyo essaala ye ebeera y'amaanyi. Ensonga namba 2 lwaki essaala zo zandibwa nga teziwulirwa mu maaso ga Katonda, ogyeko obutali butuukirivu, osobola okuba ng'osaba essaala naye ng'essaala z'omukwano gwange teziri mu kwagala kwa Katonda.
Obadde manyi buli kintu n'asabanga Mukama agenda okukikola n'edda mukwano gwange. Yes. Mukama ebintu byagenda okukola byokka bibiri mu kwagala kwe. Katonda ayagala kukola kwagala kwe. Kimukama Katonda kyayagala okukola mu bulamu bwo. Ekyo kyayagala okukola. Mukama afuna enjebazo ebyo. Babyogera mu kitabo kya Yakobo oba James essula 4:3. Egamba Musa bali mutaweebwa kubanga musaba bubi. Mulyoke mubikozese okwegomba kwammwe. Musa bali mutaweebwa kubanga musaba bubi. Biki bye tusaba bubi? Tulyoke tubikozese okwegomba kwaffe. Kitegeezo tulina kukola tutya? Tulina kusaba nga twagala kukola kwagala kwa Katonda. Okwegomba kwaffe kulina kubeera kwa Mukama. Kitegeero. Buli kintu kyonna ky'olina okusaba ku nsi eno kirina kuyamba kubanga kitambula n'ekyo Katonda kyagala mu bulamu bwo. Esaala z'osaba ng'oyagala kuimpressinga abantu tebigenda kukola. Olw'okubanga abalala bonna bafumbirwa nabo gamba Mukama abalala bonna bandese nange njagala kufumbirwa, ebyo tebigenda kukola. Abalala bonna bazimbye enze nsigadde, ebyo tebigenda kukola. Mukama yeebazibwe. Mukama asaba ompa amaanyi nkwate ku muntu agwe bategeere, ebyo tebigenda kukola. So buli kintu kyagala okukola ng'okwegulumiza nga bwe tebigenda kukola. Mukama agamba ezo esaala oba osabye bubi. Olw'okubanga osabye bubi ate nga Katonda w'amazima tagenda kubikola. Olina okusabira mu kwagala kwa Katonda. Mukama afuna enjebazo nnyo. Musa bali mutaweebwa kubanga musaba bubi, mulyoke mubikozese okwegomba kwammwe. Tugende ku lwokuna. Mmwe abakazi abenzi temumanyi nti omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa Katonda? Kale omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi yeefuula mulabe wa Katonda. Omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi ye ng'oyo omuntu yeefuula mulabe mu maaso ga Katonda. Bwe biki ekita okubeera omukwano gw'ensi? Olaba ebintu by'osaba naye nga bigenda kukuzaayo mu nsi. Olw'okubanga osabye emmotoka nga Mukama wabonako emmotoka egenda kwonooneka. Yali ayagala Katonda obuveeko, yali asaba tokyalina mudde kusaba oli bize, owaludde enyo muwashingidde, simala biki kwegamba amalala gakujjule. Faanagane ng'abantu b'ensi. Lero tugambye nti omuntu yenna omukwano gw'ensi bwe bulabe mu maaso ga Katonda, era omuntu yenna ayagala okubeera mukwano gw'ensi abeera mulabe wa Katonda. Yeefuula, Bayibuli in fact tugambye yeefuula mulabe wa Katonda. Kati nsiwoza nti oyagala okwefuula mulabe wa Katonda ng'obeera omukwano gw'ensi. Bayibuli kyeta omukwano gw'ensi kwe kwagala kwa society nga n'ebintu by'ensi ebikontana n'ekigambo kya Katonda. Emize emibi egitali gya Katonda, ebigulupu by'abawemula by'olimu kyokka oli mulokole, by'otambuliramu, olaba music w'ensi, olaba komedi yawemula, olaba ebintu by'ensi ebijuza omwego ne kasasiro. Nja kulikomendinga buli mulokole eno ogenda olaba vidiyo gye nakola ekwatagana ku body, soul and spirit by Brother Stephen. Vidiyo erimu bingi nnyo okulaga nti mukwano gwange ebiyingira mu mwoyo gwo bitawaanya, bituga, ebiyingira mu mmembe eyo esoul bituga omwoyo gwo. Mukama afuna enjebazo nnyo. So kikulu nnyo okuba nga teweefuula mulabe wa Katonda nga weeyawula, you are a holy nation, oli ggwanga tukuvu and you are ground, oli yeekaalu ya Katonda, oli mutukuvu. Oli yeekaalu ya Katonda kankiddemu, oli mutukuvu. So yeekaalu ya Katonda entukuvu tegeera mu kintu kyonna, tegeera mu mwenge, tegeera mu sigala, tegeera mu bwenzi, bukabakaba, bwagwa byonna byonna tebinagenda mu yeekaalu ya Katonda bya muzizo. Kitegeeza nti bwegezaako n'oweefuna omukwano gw'ensi oba n'oyagala kwa society nga n'ebyo bintu oba olagidde okubeera omulabe wa Katonda okusinziira ku byawandiikibwa nti ye yeefuula mulabe wani wa Katonda. Batugambye omuntu yenna weefuula mukwano gw'ensi ye kennyini aba yeefudde mulabe wa Katonda. Kati kitwagala kukikola. So olina okuba ng'osabira mu kwagala kwa Katonda, esaala zo zibeere nga zitambulira mu kwagala kwa Katonda. Katonda ayagala ki? Bw'obanga oli mugumba, Katonda agamba tewaliwo kigumba mu mmwe. Mugambe Mukama omwana wegenda okuzaala agenda kuweereza, agenda beera mubaso bwakabaka bwo, agenda kubeerawo olulodi mujazi w'amaanyi. Mukama afuna enjebazo. Kitegeeza nti gagwe parenting ejja kuba ng'efokasinga ku ekyo. Olwo omukazi yali mugumba akaana nga tazaala ng'alina omusajja amwagala nnyo amuwa buli kimu kyonna, naye omukazi yali tazaala, agenda n'akabirira Mukama n'agamba Mukama Katonda bw'onampa omwana nja kumuguddiza. Mukama n'awulira essaala ku lunaku n'amuwa omwana ye Nnabbi Samwiri bw'ati bw'azaalibwa. Nnabbi Samwiri wa mugaso nnyo, yafuka ku Dawudi amafuta, wa mugaso nnyo, yali musajja w'amaanyi, naye nga kyava ku mukazi yasaba esaala eri mu kwagala kwa Katonda. So buli kintu kyonna ky'osaba bw'oba osaba kufundirwa noonyaayo ekigenda mu kwagala kwa Katonda. Mugambe Mukama bwe tubeera babiri tugenda okuweereza mu maanyi. Mukama yeebazibwe. Yes, tugenda kuweereza mu maanyi, tugenda kukola ebisini, tugenda kuzaalira ezadde ekya Katonda. Mukama kati wewe tiki oyiseewo. Bayibuli egamba bring forth your strong reasons. Tomala gagenda mu maaso ga Katonda. Tulina okusaba niki? N'amagezi. So obanga ogenze maaso ga Katonda, mukwano gwange nga Katonda bakusaba, sooka onoonye ensonga lwaki oyagala ky'ogenda okusabira, era otwale ensonga zo mu maaso ga Katonda. Ayi mukwano mubeera mu ssaala era nga bw'olaba ali mu kkooti, tukozesa constitution ya Katonda. Kyekigambo kino, kyekigambo kiki tukozesa mu maaso ge kennyini. Kitegeeza nti ekigambo kye kwagala kwe this one, kwe kwagala kwa Katonda. Kati kitegeeza nti bw'oba ogenda kusaba, ogenda kusabira mu kwagala kwa Katonda, ogenda kulaba results mu bulamu bwo. Awo tugenda ku point yaffe namba 3, kwe kukkiriza. Okay, yes, abamu erongoseza, yes, abamu musabira mu kwagala kwa Katonda naye ng'okukkiriza kwammwe kuli so down, ezo almost tewali. Osooka mu mukwano gwange weerongoseza ng'era osabira mu kwagala kwa Katonda, n'okuba nga tolina kukkiriza ku ekyo ky'osaba ne weekalanga tofunye
kyosaba ebibuuza tekikina ne longosezza ng'atambudde mutuukirivu n'obutukuvu ng'asabire mu kwagala kwa Katonda bale Mukama nze tandaba kukkiriza ku buli ludda bale fanga tyogera bw'otyo kitegeeza tukkiriza ku buli wansi. Yakobo essula esooka n'onnyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egambye naye asabenga mu kukkiriza nga taliiko kubuusabuusa kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ery'ennyanja eritwalibwa empewo n'erisukundibwa kubanga omuntu oyo talowooza ng'aliweebwa ekintu kyonna okuva eri Mukama waffe. Omuntu w'emyoyo ebiri atanywera makubo ge ye kaafulumye gyebazibe. Kitegeeza nti mukwano gwange oba kugenda kusaba amaaso ga Katonda kubanga omaze okusaba essaala eri blessing ekuginyweze n'okukkiriza. Okukkiriza kuba kukkiriza ebyetalaba ku mukwano gwange maaso go ng'embeera eyogera kirala. Batugambye omuntu atalina kukkiriza abeera wa myoyo ebiri. Kasomeka byerezo ge kijja bulungi. But let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is double-minded, man, unstable in all his ways, double-minded man. Kitegeeza nti omuntu atalina kukkiriza beera n'ebyo ebiri. Empewo bwefuuka ng'edda waggulu ng'adda waggulu bwekyusa n'ekkirira nga yakkirira. Double-minded. Omuntu alina okukkiriza empewo esobola okuba ng'edda waggulu n'agyopoozinga n'adda wansi. Tatambulira ku buyaga, tatambulira ku byawulira, tatambulira ku bya magezi, tatambulira ku bakwadde amagezi n'agenda kwabo asi yatambulirako. Naye omuwadde amagezi galina okuba nga gayogera ku ekyo kyakkiririzaamu. Tomuwabya buwabya. Mukama yeebazibwe nnyo. Kitegeeza omuntu yenna agenda okubaako ky'ofuna. Batugambye nti omuntu yenna alidda mu mayindi tasobola kufuna kantu konna. Batugambye omuntu oyo talowooza nga aliweebwa ekintu kyonna okuva eri Mukama waffe. Kitegeeza omuntu yenna alidda mu mayindi ti tolowooza nti ogenda kufuna ekintu kyonna okuva eri Mukama waffe. Tosuubira nti ogenda kufuna ekintu kyonna. Kiruma ekiyinza okunnuma mu kuyigirizibwa kwonna ku lwaliro. Mukama bwe yagambye nti bw'oliyanjala emikono gyo siwulirenga ndikweka amaaso gange nengamba ne Mukama Katonda nosala nekweka bwoti. Kiruma nnyo Mukama Katonda agamba nti ngenda kwekweka. Bannange niwano eno kiruma kubanga omuntu oyo tagenda kufuna kantu konna. Naye ekigambo kya Katonda kituufu okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ki ekigambo kya Katonda si bigambo by'abantu. No, ekigambo kya Katonda Baluumi 10:17 badde egamba okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. For faith comes by hearing and hearing the word of God. Kitegeeza okukkiriza kwagenda kuteekawa ku kigambo kya Katonda kubanga batugambye okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda si kuwulira ebigambo by'abantu. So mukwano osobola okuba ng'olina ky'okkiriza Katonda naye abantu ne bakuwabya. Nagamba tolaba kino, tolaba kiri. Mukwano gwange beera ng'olaba ebintu Katonda bw'abiraba. Okukkiriza okukuteeke ku mazima. Amazima kye kigambo kya Katonda. Olabira ng'omuvingibwa n'omuyaga buli ekijja n'obukira ekyo bwe kibalaba tekiraga gy'olaga kigali n'ekibukako n'obukira ekirala. Genda okulaba nakyo kigenda walala genda okwetoola mukwano okudda kusubira wano. Bwe tugambye nti omuntu otasobola kufuna kantu konna kitegeeza ngenda kwerongoosa point number 1 mu maaso ga Katonda. Ngenda sadda mu kwagala kwa Katonda ate okwagala kwa Katonda okwo kuteekeko okukkiriza kwange kwonna mpaka ng'ekintu ekyo kirabye nga kituuseewo. Si nsonga embeera eyogera ki, si nsonga mikwano gyogera ki, si nsonga mubiri gwogera ki, okukkiriza kwangenda kuteeka ku kigambo kya Katonda. Onaakikola ekyo Mukama Katonda ali obligated okubanga ajja kukola ekigambo kye. Batugambye this is the assurance we have nti bwe tusaba Katonda akola ki awulira kubanga tumanyi nti awulira ye muyisibwa agenda kubanga ajja akole kubanga agenda kubanga ajja kukola ki kwagala kwe kisanyusa nnyo Mukama kubanga agenda kujja akole ekyo kyayagala naye okukola. Tuzala kikusanyusa nnyo okukola ekintu ky'owulira ng'oyagala okukikola naye ate ekintu ky'otayagala kukola mukwano gwange oyinza obutakikola. So Katonda w'amazima si yali awalina obudde bw'okwesitinga oyagala okukola omuntu okolagana n'omuntu yenna ayagala omukola obulungi ajja kujja akole ekigambo kye. So oyagala Mukama Katonda akole obulungi teeka okukkiriza kwo ku kigambo kye sabira mu kwagala kwe ate weerongoosa. Nabasuubiza ebintu 3 oba ebintu 5 twabyogerako nga 3. Ekyokuna nsobola okubeera okuba nga tosonyiye Yesu tugambye tugenda mu kusaba tusonyiwenga na buli kintu ky'okusonyiwa kiva mu kibi namba emu gye twagambye nti olina okuba nga weerongoosa unforgiveness. Bwe twayingira mu Yesu tulina okutegeera nti twenenya obutali butuukirivu bwaffe. Yesu n'atusonyiwa twenenya buli lunaku. Naye bw'otasonyiwa abantu ebyo abantu Bayibuli egambye abantu byotasonyiwa ebyo abantu byotalisonyiwa naye bitebye kusonyiwa. Okay? Tegeeza ebyo abantu byotasonyiye naye Mukama tagenda kusonyiwa ebyo. Kati Mukama atakusonyiya ebyo ng'okyali mwonoonyi Katonda affe twamulabye nga amaaso ge agajja ku bwonoonyi okuggyako ababeerenyezza. So kitegeeza amaaso ge bagakuggyako ojja kuwanika emikono nga bwe twalabye ogenda kusaba ogenda kusiima tagenda kuwulira. Kitegeeza oba oyinza okusaba sonyiwa. Okay? Twagambye nti waliwo ebintu 3 oba 5 naye nga ekimu kijja ebintu 3 kino ekyobutasonyiwa kigweyo mu kibi. So sonyiwa abantu bonna abakulu bineeyakola ekibi ekisembayo for your own sake. For your own sake. Bw'otamusonyiwa olowooza afiirwa ki? Nothing. Bw'omusonyiwa ofiirwa ki? Buli kimu. Sorry, bw'otamusonyiwa ofiirwa ki? Buli kimu kyonna. Okay? So for your own sake, Mukama bw'agamba okusonyiwa omuntu tekitegeeza nti the person will benefit. Maybe ayinza obutabenefiting. But for your own soul. Kubanga bw'otasonyiwa omuntu oyo
obanje basomese ku the danger of unforgiveness. Potasonyiwa omuntu oyo bw'omusanga ojjula obusungu. Potasonyiwa omuntu oyo bw'omusanga owulira bubi tomwagaliza kalungi konna, bw'owulira ekirungi kyafunye ofuna obusungu kubanga tewamusonyiwa omwagaliza bibi ereere. Bw'osonyiwa omuntu oba omwagaliza oba omwagala, so maybe sometime tujja kufunawo the danger of unforgiveness, but tulina okutegeeramu omwana wa Katonda tulina okusonyiwa. Namba 5 tuyinza okugamba nti obujeemu wabonako obujeemu bw'ebintu kibi gye twasoose obutali butuukirivu. Obujeemu kubanga Mukama Katonda akkiriza kirala nawe okola birala oba nawe okukkiriza okutadde ku birala. Mukama alina kyakugamba okukola ekyo Mukama Katonda kyakugamba okukkiriza kukulina okuteeka. Tulabye okukkiriza kuva mu ki? Okuwulira n'okulya ekigambo kya Katonda. Mukama yagamba Sawulo agenda azikiriza ekibuga n'ebintu byakyo byonna n'abakazi na buli muntu yenna bonna abatte. Sawulo n'agaana ne yeeterekerayo ku ndiga, ne yeeterekerayo ku mbuzi, ne yeeterekerayo ku bakyala. Obwakabaka bwe bwagenda n'eyo decision yokka gye yakola kuliberinga amaaso ga Katonda. Obwakabaka bwe ne bugenda Dawudi n'abutwala lwakujeemera Mukama just ekyagiro kimu kyokka bwe kiti. Generation yonna abaana be bakati bagenda kuddamu kubeera bakabaka kubanga kabaka asikiribwa baana be ne baddako okubeera bakabaka. So decision yokka gye yakola n'agaana okugondera Katonda yakostinga omulembe gwe gwonna. Kitegedde endowooza kubikulu okutegedde nti obujeemu bwo busobola okukostinga omulembe gwe gwonna and your children. So Mukama Katonda aba alina kyayogera naawe okkirizako n'essaalayo ebire ku ekyo Mukama kyayogera naawe toliberinga. Mukama agamba Yona genda Nineve owulire enjiri. Yona ayagala genda Talusiisi kubanga Nineve tabaagala balabe be. Sobola obutasonyiwa kintu kibi nnyo mukwano gwange. Yona singa si kisa kya Katonda yali agudde mu nnyanja. Ekinyonyi kyali kimumize. In fact ennyanja kyamumira nga kimuteresa asobole okwendenya. Awatali kyo yandifiiridde mu mazzi. Naye ekisa kya Katonda Mukama n'amusaasira. Naye ne Mukama ne yamusaasira yamuzeeyo ku ki? Kigambo kye kyemugamba genda owulire enjiri Nineve. Era n'agenda n'agibulira kule effujjo lingi enenive. N'enjiri yagibulira abantu ne beendenya abantu ne bakyuka. So obujeemu essaala yo leka ebeere ku ekyo Katonda kyayogera okkirizza okuteeka ekyo Mukama Katonda kyayogera naawe. Embeera yonna ekulemeddeko obuuza Mukama lwaki kino kiremeddewo. Onaakitegeera osabe ng'osalira mu kwagala kwa Katonda. So ab'emikwano twetukuze point namba 1 ekyokubiri salira mu kwagala kwa Katonda. Ekyokusatu leka essaala yo ebeereko okukkiriza ate okkiriza ogattangako ebikolwa Bayibuli egamba faith without action is dead. Okkiriza okutaliko ebikola kwa kufu. Kitegeeza nti woolina ky'okkiriza Katonda leka n'ebikolwa byo byalayininge n'okukkiriza kwo kulaga nti ekyo ky'okkiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ekirala tusonyiwe n'ekisembayo tubeere nga tugondera Mukama Katonda waffe bw'otyo bwogenda okulaba ekisa maaso ga Katonda. Sometimes oyinza okuba ng'osaba Mukama n'akugamba siga n'ogaana bw'otyo bw'oluzinze ng'akugamba esiga kubanga ekitamala kiba kya Mukama. Oyinza okulina ky'okkiriza Katonda Mukama n'agamba kandabe obwesigwa bw'olina. Si ekyo kyekimu Mukama kyakola Ibulayimu. Ibulayimu Mukama yamugamba osaddaaka Isaac. Anamin Isaac ayika gwe yalina mu nsi yekka. Ismaili yali mwana wa house girl naye ng'alina Ismaili yali mwana wa house girl waga ng'alina omuvubuka Isaac mwana wa mwagala nnyo. Sara yekka gw'alina yamuzaa myaka 9 mwana wa kyamugiro. Mukama n'amugamba asaddaaka oyo. Want to test the faith. Naye ekikolwa kye kyeyakola eky'okubanga yalagira okusaddaaka omwana oyo Mukama ajja n'amuwa ebisuubizo bingi n'amugamba afune bwetaba emunyenye abaana bageranga emunyenye n'amuwa ebisuubizo bingi just ku action wait. Leka okukkiriza kukubeereko ebikolwa ebirabika. Mukama bagambye kusigasiga oba bagambye kusiibasiiba oba bagambye kuyambayamba ekyo Mukama Katonda kyakugambye ekyobaokola ekyo kigenda kuba nga kijjayo Katonda okubanga naye akolera ekyo ky'okkiriza Katonda. Namukono bakiyita Chosen Generation subscribinga following wona otusanga otulabira ku mutugula gonna genda ku YouTube kuliko ebyokuyigiriza bingi kumbe buli kintu kyonna ekyobuuza ojja kisaako ku YouTube. Namukono bagala nnyo mbeere bulungi mweraba.